bayine ono nga prison njala munonyeza omusajja gwe bayita Frank bayine o prison ajje abere ku video eno mwetaaga video eno tugenda gikwata mpola mpola tugenda gikwata mpola mpola tujinyonyoke bulungi nnyo okusembyayo empologoma ya Buganda Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi okubiri kabadde kakodyo nsaawa omuntu yenna aliranye empologoma ya Buganda agitegeeze oba nsaba munnumire kutu amugambe nti omukulu azze alina information gyenjagala njagala emutugako ye ng'omuntu awulirize ensonga zino azitegeere bulungi nnyo amanye watulaga video eno baagala gikwata mu mbala baagala gisikayo neffe tetulina kyakkola ne bumunagikwata amatu tujja kusigala nga tukola kitubyogera ebigambo bino alright kati njala tugende mu kalowoozo kaliro tugende mu kigula LUJJI video etandika okukwajja bulungi nnyo katandike n'akalowoozo kaliro akalowoozo kaliro njala kagende mwenna eri bannayuganda balina essubi ery'okuddamu okutambula ndowooza ne ku lunaku lwokutaano lwetuyita jjuma olw'abasiraamu nayogera ensonga zino kambajjukiza ennaku z'omwezi 24 eza konka ku mwezi ogw'e12 omwaka 2023 Desemba tunatera omufundikira ku bboolo ku mutwe njala kubaagaliza sekukulu ennungi n'omwaka omupya omulungi ogwa 2024 bwe munaamutuuseyo abamu kubanga tutuuseeyo kubanga siffe tulina enteekateeka ya Katonda babakkiriza ojja tuko batakkiriza naye nga njala obaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omupya omulungi mubale kubeerayo alright njala tugende mu kalowoozo kaliro akalowoozo kaliro njagala kagendere mwenna bannayuganda abali mu Uganda n'abasuubira okuba nti munaatera ogifuluma bulamusizaako baganda bange njala bbawo akalowoozo kaliro kabatule bulungi nnyo mukasala mukateeke ku mitimbagano egy'enjawulo mu kalowoozo kaleero kagenda kuva mu lugero lugamba nti embuulire tefa yonna nga mbajjukiza kye nakola ku lunaku lwokusatu ku lunaku lwokutaano n'abagamba ekigambo kye kimu njala kiddamu olwenkifumu kikole ki nkinyikize mu kitegeere lwaki embuulire tefa yonna ekivundwa nti ebiseera bisinga abantu abafuna amawulire bagategeerako ebiseera bisinga beewala ebizibu okusinga abatategedde ku information yensonga nayo baga nti embuulire tefa yonna nti bababuulidde abantu abamu ne bajjamu information bagitwala beewala obuzibu abatafunye information bafuna obuzibu mu kalowoozo kalira embuulire tefa yonna njala tegeeza gwe omwana w'obuwala omwana w'obulenzi naawe musajja mukulu naawe nakyala ayagala okukwata passaporti yo ofune visa ogende mu mawanga g'aba magulumeeru omuli America, Canada, Europe ne Bungereza wuliriza bulungi nnyo ndokuviire ku ntono mu kalowoozo ka leero gwe kennyini weerowooleze osalewo kyekyokukola naye nga buli kyokola otuulanga wansi nolowooza emirundi 3 nga tonnakola okusalawo mu kalowoozo ka leero wuliriza bulungi nnyo wadde ng'embeera ekaabya era eyongula ezziga ngera bwetera okugamba nti ensuwa bwekyusa amaaso nga naawe envuba okyusa kituufu era envuba tozikyusa naye ozikyusiriza mu budde ki we wali okulya n'okukomba essowaani mmanyi nti okwafa okwaboowe embeera si nnungi byenfuna ebyokwerinda si birungi abamu muyiggibwa abalala ensi mugikoye mwagala gifuluma kubanga bawunyira ziizi naye okufuluma eggwanga eyo nga ne gy'olaga tomanyi kiriyo si kirungi njala kuwaga abuwa ogatwala oba ogaleke wano muganda wange nze asiba ku mitimbagano nga nnyenjera ng'atalina byakukola nzuula ebintu bingi nnyo byenzija ne mbagamba wano mujjukira nti ebyafa bigamba nti ensi zino zonna okuterera okubanga temukyali nnyo kwetta kwa kirindi nga bwe kwali oluli bamagulumeeru bano baatuula ne bateekawo amateeka n'ebiragiro agafuga ensi zonna bwe baatuuka n'oteekawo amateeka ge baakolera mu lukiiko olukulu olw'e Geneva mu Switzerland gye bateekawo amateeka gafuga ensi ne kooti ezo ezitaawuluza abakalintalo mu mateeka ge baateekawo bateeka amateeka agakumakuma abantu ababadduse obutabanguka okwetoola ensi yonna nga si bwantalo sibe byabufuzi n'obutabanguka obulala ge tuyita aga UN oba aga UNHCR amateeka bwe gabaddeyo era nga gabadde gakolera ddala nnyo okuba nga taasa abantu bamu ababalinako bagenda okutuusibwako obulabe bagenda okuttibwa bagenda okuwambwa n'abanoonya obunoonya okukyusa obulamu nabo gabadde gabayamba nnyo naye otwogera essaawa zino ensi zigenda ziva mu ndagaano eno nyina njala bategeeza gwe wenna abadde asuubira nti ogenda kufuna visa ogende e Bulaaya oclaiminge asylum oba ofuuke refugee ofuna empapula kirowoozo k'emirundi 2 nga tonnalinnya olw'ensonga tebigenda bikyukamu bagamba nti ennyonyi enkulu yeyigiriza ente okubuuka
mujjukira nti yevuddo katono eggwanga lya Isirayiri lyayita mu ggwanga lya Rwanda ne bakola endagaano okuzza abantu abaddugavu bali mu ggwanga lya Isirayiri bazze Rwanda. Endagaano nekolebwa era ensimbi ne ziweebwayo. Abantu bali batikko basinga obungi bayiwa mu ggwanga lya Rwanda basibira Uganda. Bagamba nti ennyonyi enkulu yeegiriza ente okubuuka. Ensi ne zirabira ku Isirayiri nti abanoonyi b'obubudamu bano osobola basalira amagezi n'obafulumya eggwanga lyo nga tolina guweebwozezaako okwali kumenya mateeka. Butyo omukulu gwe bayita United Kingdom UK naye bw'atyo n'ava mu mukago ogwa Bulaaya n'asigala wannamunigina nga yeefudde kagubiro ng'ejjindu ly'enkoko erirekeera okukwata embere ate nekwata ennyuma. N'agamba nti nange abanoonyi b'obubudamu bonna ngenda bakwata mbatikke mbazze Rwanda gye banaasinziiranga eyo okufuna empapula okuzibazza mu Bungereza. Bwe kiba si kyekyo tuba tugenda kukola ki kubalemesa. Kati oyo bwe yakikola kaali kabonero. Ntegezeddwako olwaleero ensi eziwera 6 oba ziri 4 ku 5 nga zisangibwa mu kyondo kya Europe nazo zimaze okukakasa nti zisobola okukola kino ensi endala kye zaakola. Zigenda kwasaganyanga ennyonyi okuba nti zitikkamu ababadde abanoonyi b'obubudamu zibazze mu nsi gye balina obbazza abanoonyi b'obubudamu. Kitegeeza kitya? Kitegeeza nti na zino ensi ezisigadde mu Europe zitandise okukoppa bali abasooka kye baakola. Kitegeeza kino kikikuwa beetu kyogenda kunoonya asylum bagikuwe ojja kukomekereza nga bakutisse. Naye nga ate wakozesa ensimbi empya n'enkadde ogenda okufuna visa n'okufuna tiketi ogenda okubeera eyo. Kati mbategeeza enswa bw'ekyusa amaaso nga n'envu bw'okyusa mwegendereze nnyo nga tonnalinnya nnyonyi genda mu bintu bino. Njala bategeeza nti endagaano ezimu ezaakolebwa eziyamba okubeezaawo abantu abali mu buzibu, endagaano zino bennyini abaazikola batandise ozimenya oba Geneva Conventions laws oba agreements zitandise okumenyebwa ensi zino nga zigamba abantu bano badde mu nsi zaabwe. N'ekisinga okwewuunyisa bamagulu meeru bano ate bennyini be bakali ntalo abateeka entalo buli wamu basanze ezireka abantu nga tebalina kutuula wamu ne batandika okudduka mu nsi zaabwe okujja okwelula ensi zaabwe. Bekennyini batinkula ensonga zino kajjala bategeeza nga tonnalinnya nnyo esookola obuze emirundi 3 kyengenda okukolako kinankolera. Oyinza okufiira mu Bulaaya nga tufunye empapula nga tosobola nakukola n'omala emyaka 3 n'ozeeyiwalira eyo n'oyika Windows n'okola loss ate ngera nkufundikira nkugamba mu kalowoozo ka leero. Bw'obanga oli munafulugo ojamye nga toyagala kukola Bulaaya terijjajjaawo terisengaawo. Bw'oba tosobola kukola ojja kukomekereza nga oli ku street ng'omuzira gw'okkuba ofire nako bakuziika kubanga eri okufa si mawulire. Bulaaya tegende ba mitima minafu. Bulaaya tegende ba mutima minafu. Terisenga terikojja ne senga wajja kufulumya ebweru akuteeka ebweru. Bw'oba tokoze tosobola kwebaka kubanga Bulaaya teri nnyumba za bwereere. Kati mbategeeza mugende mpola nga mwetegereza ensonga ezo. Kekabadde akaloozo ka leero katugende ku Kigula Lujji nakyo tukifundikire tugende ku nsonga endala. Mu Kigula Lujji kya leero njala kigende eri mwenna bannayuganda. Kansubire nti muli bulungi. Omutimbagano si gubeerako bwomu, mugubeerako bangi ne muwulira ensonga nga bwe zitambula. Mu Kigula Lujji kya leero lamba tugeddeko mwenda bakimenyerwa. Kigenda kuva mu lugero lutugo tuyita oba lutugamba nti owebbanga bw'otamuwemukira teweebikka. Lwaki owebbanga bw'otamuwemukira teweebikka? Ebiseera ebisinga omuntu abeera mu kisungu ky'omu katandaalo nga yeebaka mu bwomu, yeebaka bulungi ne yeezinga ne yeegolla, yamanya biki byakola mu kisaku, yamanya ki kyakola mu kisungu kye. N'ebiseera ebisinga bwe mubaka nga muli bangi mu katandaalo, omuntu owebbanga ojjukira obbega oguba gusokkolomye ku gugwo. Kati ebiseera ebisinga bw'abanga ayagala kubikka mu kikunta atwala ekikunta kingi nnyo olw'okuba nti alina okubikka bbango lye gwe n'osigala ng'empewo ekkummunta kwe kuzimba ebigere n'amatama. Kati bw'otamuwemukira mugamba nti owaayo weetereze ffenna tulina okwebikka weekanga tukoze eki teweebisse. Wova olugero ogamba nti webbanga bw'otamuwemukira. Sinakiri nti omuntu bw'otamukonfesinga ku bintu by'akola n'omuleka buli saakole kigenda mu maaso weekanga ye akoze bukozi kyayagala okusinga ggwe okwetaasa omuntu gwakolako ebikolobero. Ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati mu Kigula Lujji kya leero owebbanga bw'otamuwemukira munnange teweebikka. Era buli omu agumye munne waali. Abadde mu nkuubo za WhatsApp groups ku social media nga ku X oba gye muyita Twitter
ndabye nnyo abantu bangi nnyo aba NRM okusinziira ku information banyize nnyo nti omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu yakyusizza obuyinza mu mirembe n'abo kwasa omuntu omulala. Kino kyanyizizza nnyo National Labourers Movement ne twebuuza National Labourers Movement yatuuse etya okunyiiga nga Nupu ekyusizza obukulembeze kyatwewunyisizza eyo sigenda kugenda jagadde ebbalaga kukulaze. Okusookera ddala enywera yerima wankubadde nti aba NRM efudde kagubiiru nti nebikwata mu pate endala mu byagalo nnyo bifaako nenjala bategeeza nti akufumbira y'omutwe omufumbira bigere ne mwenkanye evvumbe. Abasinga obungi mwalumbye ne muwalampa omukulembeze mu Robert Kyagulanyi Ssentamu okubalagako ekyokulabirako nti obuyinza busobola okukyuka mirembe nga tewaliibwo aye musaayi wadde okuyomba n'omuntu. Naye obuzibu bwazze nti njala okwebaza nnyo Robert Kyagulanyi Ssentamu bali kubeera musajja muvumu era mugumu gw'ebira ku kigambo kyo. Abasinga obungi temwategedde okusalawo Robert Kyagulanyi Ssentamu kwe yakoze tekwabadde kw'amaanyi nnyo nti mu ddakiika ezisembayo mu nnaku ezisembayo yafunye okusoomoozebwa kw'amaanyi nnyo nti abasajja baali bakola strategy okuva wansi mpaka waggulu nga tebaagala obukulembeze bukyuka mu kibiina kya National Platform. Era mu lunaku lumu olwadde lulayo n'essaawa entono nnyo bamusaza lezulayo alangirire. Yeewuunyizza nnyo okusinziira ku soosezi zange abantu abatavaayo wadde okulwanirira omuntu wa wansi asembayo nti oba omuntu awambiddwa oba attiddwa oba akoze eki n'okugamba nti basumulule abasire nga bamutaddeko pressure nti tageza n'akyusa obukulembeze. Naye njala bategeeza ebintu bino byonna ebimu byadde biseetinge nga si bituukirivu nga bwe badde babisuubira. Ntegeezeddwako nti baatadde omukulembeze waffe ku nninga mu Kigula LUJJI kya leero nti tageza n'akyusa omukulu Mafaasi Mpuga Nsamba obukulembeze n'abuwa omuntu omulala Mpuga alina okusigalako. Kino kyaleeteddwa n'okusinziira nti Wasanya Kalu Charles Peter Mayiga yasindisa akakiiko delegation namba oluseregere lw'abakungu bategeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu nti nga Mengo kulwayo tekkiriziganya na kukyusa bukulembeze kujjako Mpuga yasindise oba omumyuka wakatikkiro okusatu. Twadde tulyango azireese ne Catholic Church nyo neesindika tanti munnaffe ono mukatuliki tomuggyako. Lwatu lulero basindika delegation mbe bwasa basajja kabaka naye gamba nti Mpuga musajja kabaka musajja muganda tomuggyako mulikeeko. Naye ku bino byonna ndowooza kyentegeddeko ekituufu ekiri nti Ssaabasajja Kabaka tannasindikako muntu yenna ekyo tekiriyo kyadde kikyamu. Era kifuwe fufulufu bano badde balulise muki mu muzanyo gwabwe. Naye lwaki mbagaye mu Kigula LUJJI kino nti webbanga bw'otamuwemukira tewebaka. Ebigambo bingi byogeddwa naye okusalawo kuba kw'amaanyi nnyo omuntu okusalawo ki ekyokukola. Abantu abakulu mu Uganda abasinga obungi kati bali corrupt oba bali banguzi. Enguzi bafuukidde ekizibu balyankuzibwa tebakyayagala kumanya ensimbi zibasingidde ekintu ekituufu kibeerabako ddala. Ngera kubuuza Mayiga okusindika olukunkumu lw'abantu kwegenda tutegeeze Kyagulanyi. Njagala ondagaeyo akavidiyo kamu oba ng'owandiise ku mutimbagano gyonna ng'ogamba nti bata abaana baawambibwa oba Abaganda lwaki battibwa oba lwaki Abaganda baggyibwa ku ttaka olyoka osindike oluseregendolo. Catholic Church kiri ku record tubadde tulaajananga emisana n'ekiro ku baani abatta abantu nga musirise. Mwagenza okulaga kino kyekiseera okulaba nti ebyobufuzi mbingiramu direct nga mu defending omuntu omu ng'ate mu kimenyi obuyinza bulina okukyuka. Kale njala bagamba muleke bannabyabufuzi bazanye emizannyo gyabwe oba bakole emirimu gyabwe namwe mukole emirimu gyammwe. Buli muntu abeere w'alina okubeera so si kuyamba bantu bamu kuzanya emizannyo gyabwe. Muleke bo abantu bannabyabufuzi bazanye emizannyo gyabwe egikyusa eggwanga. Mmwe nammwe sirowooza nti waliwo omuntu yeri avudde mu byobufuzi yeri avudde mu maka ge n'agamba nti nze ono gwe bateekako nga Archbishop ono gwe bateekako ngaani ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda. Bwe bange ebya Kayisaali bibalemeredde nga n'ebya Katonda bibalemeredde nammwe mutuleke tukole ejjaffe kubanga buli muntu alina olubimbi lwe lw'alina okulima.
kibadde ekiguliro gikyaleero tulina okwemukira bano abantu kubanga obuyinza bulina okukyuka ng'ekyokulabirako nti omuntu bw'abeera mu yafeesi agivaamu omuntu omulala akwata yafeesi endala n'agitambuza n'abalala ne bayigirako okukola emirimu kale omukulembeze njala okwebaza okulaga obuvumu ku nsonga ezo kati ndowooza kansooke mpiseewo na bino tulyoke tugende bulungi nnyo oba kansooke ensonga z'emmengo then tulyoke tujje ku nsonga ezikwasaganya eggwanga lyonna alright katusooke ku z'emmengo njagala mumpitire abakulu bano wammanga njagala mumpitire omu gwe bayita Kizito Juma Bashir njagala mumpitire omukulu gwe bayita Simon Kabogozza bano bano wano wammanga benjagala mumpitire bana abakulu bano njagala mumpitire oyo omu era yoyo n'oyo era beewo kati bano abakulu be bali mu kitongole kya Buganda Land Board ewajjudde emivuyo ku ttaka lya Buganda okulisaanyaawo pozi n'omukulu ono eyabinnyika mu nsuwa Kiwalabe Male ono naye yaleka buli kimu akisaanyizaawo katutandikire wano era katambi katandise mu butongole nsaba okuluma kutu kwa Ssaabasajja Kabaka wonna waali kansule nti oli bulungi ssebo nsaba okuluma kutu okutegeeza nti emivuyo gyonna egigenda mu Buganda mu maaso ku nsonga z'ettaka emizannyo gino miteeketeeke era nga gyawandiikibwa mu ndagaano oba ekiwandiiko ssemawandiiko ekyawandiikibwa ekya 50 ya master plan ffe twalabako mannya gaali mu meeting n'ebisookerwako ebyawandiikibwa ne baayina ebirala olukanga lwali luwanvu mwe muli okusaanyawo Buganda okusanya ebifo by'ennono n'okusaanyawo omukulembeze yennyini atudde ku Namulondo nga yeggwe ne mu kino mwe mwali okusembeza baganda baabwe abalaalo be tuyita abalaalo abanyalanda okuva e Congo okuva e Burundi okuva e Rwanda ne Tanzania okubayingiza batule ku ttaka ettaka baatula ku lyani wetwogerera essaawa zino kitalo nnyo ddala mu mambuka ga Uganda mu bitundu ebyapaana okwetoolawo ntegeezeddwako essaawa nga 2.5 mabega nti basajja bakulu abasukka mu 1,500 betuyita ba senior citizens oba ba elders mu Northern Uganda mu Apa abasukka mu 1,500 battiddwa n'amayumba gaabwe ne bagookya nga bano babalanga okuba nti be bawavuuka bana amagezi abate abaliwo okulwanira ettaka ly'obujjajja bwabwe n'okulwanyisa abalaalo abasajja n'abakazi bano basanjagiddwa ne battibwa 1,500 olwaleero mu 2 mabega ng'ebikolwa bino bikolebwa abajasi ba NRM era ba SFC basajja bakulu 1,500 bafudde. I'm here to inform the public that there is an ongoing genocide in the northern part of Uganda, but more especially in Apa district, whereby 2 hours back I've been informed that 150 elders in that area, they have been assassinated by SFC on orders of Museveni, because Museveni knows that these elders are the one instructing the youth to demonstrate or to protest or to protect their land. So the 150 elders in the northern part of the country have been slaughtered by SFC forces. And also I've been informed that the coming year in January, there is a well-planned massacre which is going to take place in Karamoja again, because there are some people who resisted the force from Museveni to overtake their land and all their belongings. So people from Karamoja, I'm here to inform you that starting January, earlier January, there is going to be a well-planned move to slaughter elders and other people who remain in Karamoja, because also Museveni need that land and all whatever belongs to you. So be aware that SFC is coming in January. Because I'm chitegedde bulungi nnyo, njagadde ntegeeza abantu abo mululu bategeera. Kati nawo tuvuddewo. Njagadde bategeeze ekyo bategeeze nti bana bamu musajja wo mambuka yabateekamu Joseph Kony n'abatta ne Alice Lakwena. Kati nayagala batwaleko ettaka essaawa zino abasajja bano balwana okugoba basajja bano naye bakyaliyo baŋŋambe nti ennamba esinga abavubuka kati ku bavubuka 10
abavuka bana baddusolole bayingidde Sudan omukaga w'ekya sigadde nga bagunoonya kati. It's an open battle utalugusewo kati mambuka. SFC ne Museveni banoonya buli muvubuka yenna mu northern part of Uganda baagala basaanyaawo ettaka baagala ddotola ku kyuma. Newankubadde Museveni yeefuulanga kannawolovu bakkiriziganya bulungi nnyo mu lukiiko lwatuulamu ne Chief Justice Winnie Doti ne bakkiriziganya nti abalalo bagenda kuva badde mu Buganda. Kali kaali kanye wa Museveni takola ndagano n'agituukiriza era yazzeeyo n'ayita mpolampola n'asindika y'amagye gali mu kutta bantu nga bw'akola enteekateeka ze. Kati bano be yakwata be yajja eri yabaleeta n'abasaasaanya mu bitundu by'e Nakasongola mu Katokolode ya Buganda. Ssaabasajja Kabaka nsaba okukuloopera n'okuluma kutegeeza nti emayiro 9 ez'ettaka erya Buganda eribanjibwa eryali mu ntagaano y'Olumurenda 00 wessaali wepona wootaali naye nga mu biwandiiko weziri. Ettaka lino Yoseriti Bahabulwa alituuzizzaako baganda be Abanyarwanda abalaalo kati nga bali ku ttaka lino buli nnawe liri alitaddeko abasajja abo. Balina emmundu, balina ebiso, balina amajambiya. Njala soka bategeeza mwenna nti ekintu ekigenda maaso mu Uganda temukimanyi. Nze nkubibwa amayinja ku social media nvumirwa ne kukola kino yenze kibi kyandya kubanga bino mbaga temujja bisa ku TV wa ku radio. Ekyo nasalawo ne saddaake kubanga si kyalina kye ngenda kuzza. Agaana okwogera ku nsonga z'eggwanga lye era alira mu lwanga obusiru bwe buli ensonga zino tujja zoogera. Ekigendera ddala maaso Ssaabasajja Kabaka ettaka lya Buganda emayiro 9 lyonna lituddeko basajja Banyarwanda abalunda ente abalina emmundu abalina n'amajambiya. Ekisinga okubeera ekintu ekibi ennyo kwe kuba nti abasajja bwe wayazika obuyinza abali emmengo abakulemberwa Basanja Charles Kalon Peter Mayiga bakoze kyamaanyi nnyo okuddira ettaka lya Buganda oddikolamu ebyapa ebya freehold nga babikwasa abasajja Abanyarwanda okutwala ettaka ne bawambye. Kati tuza mutegedde mayiro 9 engeri gyesaasaanamu kubanga kyali mu nteekateeka nga bwe kyali. Awo batuvuddewo. Era Ssaabasajja Kabaka nsaba okubikira nti gusinze ayibeene. Waliwo omu ku basajja bo eyaweebwa obutwa n'attibwa Omumbowa olw'okuba nti y'omu ku bantu abaali abaagala Obuganda n'ennono olw'ensonga nti yagaana okukolagana n'ebigambo bya Mayiga. Omusajja ono baamuwa obutwa n'afa era n'aziikibwa. Simanyi oba akutegeeza naye yono musajjawo kitalonyo ddala yaziikibwa olw'ensonga nti ye yali agaanye ebiragiro bya Mayiga n'okuba nti bamukozesa ebintu bikyamu. Baamuwa obutwa n'afa era kitalo nnyo yaziikibwa. Oyinza okuba tewategeezebwa naye oyo ye y'omu ku bantu be baakuggyako b'otaliddamu kulaba. Musajja muvubuka oyo nkwata ngabo baamutta. Tugenze mu maaso. Ssaabasajja Kabaka era nsaba okuluma kutegeeza n'okuwaabira nti essabbiiti nga 3 emabega navaayo nga ntudde wano eggulama kafo muwendi nga nkiikirira ab'ekika ky'abannaddiba nga badibaga buli ekiba kizze. Ne nkutegeeza nti osaana obubeko olumu lw'ebigere mu bitundu bye mba njogeddeko oyo b'owudde ku mitimbagano nga babyogerako. Enteekateeka namutaayika eri mu beeyita abalangira n'abambejja ab'ensoole yakusaanyawo ebifo eby'ennono ebisinga obungi n'ebyo erimu amaanyi ameekusifu naddala ago singa omulangira abalinda Namulondo ng'agenda okuteekebwako. Wetwogerera essaawa zino embuga y'abajjajjaabo ey'Erumera yo wetwogerera eri mu lusuubo kubanga abasajja baagitunda era omukyayina ali mujja okubako mayinja. Naye ebigambo bino byogeddwa abasajja n'abakazi abagezezzaako okgenda bwe tuva kweno embuga y'Erumera then tugenda ku mbuga endala naawe osooke woolireko. Bino ebigambo si byange by'abantu abasobodde okgendayo. Obuganda bwonna gye buli kino kitukakatako. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi Kimera owookubiri Bigombe ng'erinnya eryo lyakuweebwa Ssekabaka Kimera era nga ku lusozi luno kwe baasena amazzi olwendo lwewanyeewa Ssekabaka Kimera. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza nti abakozi b'Obwakabaka omukungu Simon Kabogozza nga yeegasse ne yali minisita Kiwalabye Male ng'akyali minisita w'ebyobuwangwa n'ennono
ne Nnalinnya Sauda n'Abanakulya n'omukungu Kizito Bashiri baalidde mu Bwakabaka olukwe ne babawa ssente obuwumbi 5 batunde olusozi lwa jjajjaawo Kimera nga bwe yameza Obuganda ng'ebifundikwa 36 ng'ekikyo kye kya 36 basazeewo obuyinza bwammwe bwonna babuguze Abachina. Ensozi zino zisibirwamu ebintu bingi bye tutamanyi era nga bwe buyinza obufuga Obwakabaka. Naye bwe kibanga Ssaabasajja Kabaka okkiriza olusozi luno lusaanyizibwewo nange ntwala omukisa guno okutegeeza Obuganda nti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri ye Kabaka wa Buganda asembyeyo. Kubanga Kimera ye yabanga Obwakabaka buno ng'abumeza okuva ku jjajjaawe Kyannabakka. Temugambanga nti temwamanya, tetwabagamba buli Muganda yenna gy'ali Obwakabaka buli mu kusaanyizibwawo abantu abambadde ekifaananyi eky'Obwakabaka nga babulira munda ng'emisege. Simon Kabogozza, Sauda n'Abanakulya, Kizito Bashiri ne Kiwalabye Male. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Eddoboozi siryange nkwongera n'eri abataka bano Bilioni 5 okutunga Kimera zetwetaaga okusanyawo Obwakabaka bwa Buganda n'ebifo by'eggwanga lino. Bakabaka tebamanya ngatto, tebamanya masuuti, bayambalanga bwe balaba nga bateekerateekera Obuganda. Bilioni 5 kitegeeza nammwe Abaganda muliko omuwendo okusanyawo Obwakabaka bwa Buganda era baligamba nti tubataddeko bilioni na tuliyoni tusanyewo Abaganda n'Obwakabaka bwa Buganda. Nja kusaba bajjajjaffe ab'obusolya byonna gye muli mukamange mulyose ne mujja Obuganda busaanawo basaanyawo ebyafaayo by'ensi. Nja kusaba jjajjaffe ow'ekibulala mukama wange n'abataka bonna boseno ne bakatikkiro byonna gye muli mutaase Obuganda bugenda mpaka olwaleero mubisaanyawo lwa bilioni 5 ze mwetaaga. Kino ne mulangifudde ekyobulambuzi 2022 sente zaali bilioni 5 muzitadde ku Kimera. Buganda Land Board Minisita w'eby'ennono n'obuwangwa bilioni 5 ziri ku Kimera mumusaanyawo n'ebyafaayo by'ensi eno. Naye nga lwaki tulagawa Obwakabaka bukomye wano? Tugenda kukunga abazzukulu ba Buganda bonna gye bali nga tusinzira na tutandikira na ku lulyo olulangira. Nze neewaddeyo nja kukulembera nga ndi ne Ssaabalangira n'abataka tulabe nga tulwanyisa ensonga eno esigalewo. Omuzzukulu anaasigalayo gy'oli tujja kumanya bumanya nti oli mabega waabo abagala okusaanyawo Obuganda. Nga bwe ndi jjajja waliyo olulangira sanjogedde booli ku Ssaabasajja Kabaka naye Ssaabasajja Kabaka watutegeeza nti tetubongoota. Olwokutaano tujje tubeere ku lusozi luno tuteeketeeke bulungi ennono yaffe ey'olusozi luno. Kati awo we wali okulya n'okkomba essiyane. Tubadde tukyali kugwandiga kuwala mpanju ate ebikere nabyo ne bitemba ennyumba. Tutya ayi Ssaabasajja Kabaka magulu nnyondo Ronald Mutebi owookubiri wonna wooli. Obuganda bwo wandibanga bwolekedde okusaanyizibwawo mu ngeri ey'ekyeyononere. Wetwogerera essaawa zino embuga enkulu ennyo ey'Ebukeerere nayo wetwogerera esaanyiziddwawo. Embuga eno nno ey'Obukeerere abalangira n'abambejja abasinga obungi gye basibuka era ne baabalanya bakuga nti tusibukawa Bukeerere. Naye ng'embuga eno ani ayagala okugitwala? Era ekintu n'ennyana kiva mu kibeere Buganda Land Board tebuzeemu. Mulimu n'omusajja Omunyarwanda ono kubayita Franka Bayine ono oba ye mwogezi w'amakomera Franka Bayine oyo omu ku baagala otwala ettaka eryo. Franka Bayine ayambiddwako omukyala Omunyarwanda Ossi gwe bayita Kazungu nga yono
Osi Kazungu nga yoyo ye Osi yoyawo mu kifaananyi era ne mukyala Munyarwanda yoyo ne bayambibwako ne DPC w'Ekajjansi saako lawyer waabwe akola tumusiime Irumba and Company Advocate ng'omwami ono yono wano yomu kubeekobanye okusaanyawo embuga y'Ebukeerere ng'eno embuga nkulu nnyo era Kabaka alina gwe banaatikkira asooka kutwalibwawo. Embuga eno baagirumbye ne basaanyawo buli kimu kuno nno kw'otadde abavubi abayita abasajja Abaganda nga nabo bakifeesi okuli ne Mbiru Diriisa ngono yeeyita muvubi oli omu kubayambako abantu bano okusaanyawo ebintu bya Buganda one wuuyo waali ono ali mu nkofiira oyo gw'olaba y'omu ku bo. Tugenda mu maaso mpola mpola era be bano wano bakifeesi nga bwe mubalaba mugenda kulaba bulungi nnyo embuga eno bwe yasaanyiziddwawo bw'egenda okusaanyizibwawo olw'ensonga nti bano baagala ttaka. Bino byemu ku bintu ebyakooneddwa ku mbuga eyo okuli emmotoka ezaasaanyiziddwawo bye bakifeesi abaaleeteddwa nga bwe bakifeesi abaaleeteddwa okuba nti bakola okutuusa omulimu gwa bakama baabwe. Jala balaga omu ku omu be bakifeesi abaaleeteddwa okukola omulimu gwa bakama baabwe. Genda gikwata mpola mpola bagambye yakwata mpola mpola. Baabo abaaleeteddwa okukola emirimu gy'okusaanyawo embuga eno. Embuga bwetyo bwefaanana essaawa zino bwe twogera buli kimu nga kisaanyiziddwawo. Video tugenda gikwata mpola mpola. Tiyo group bw'ogira beetambula yonna obudde buzibye etandise okwetala bazze okukola bava mu Afulanka bayine bazze okukola kyokka ffe boola paka nakati poliisi tennatuweereza buki tennatuweereza buyambi. Group nga bw'ogira beetambula yeeyo ezze kati ndowooza munnange tetumanyi kiddako weewo bazze kati tugenda gikwata mpola mpola paka tunagituusa weeyina okukomekkereza ebintu byonna byasaayiddwa byonna tugenda gikwata mpola mpola kimu ku kimu byonna byasaanyiziddwawo tugenda gikwata mpola. Bino ebikolwa byonna bikolebwa Banyarwanda era wongamba nti lwaki nnwana n'Omunyarwanda ate amatira nakyalina mu Uganda nja kuwa ensonga bw'onooba onninaanye nyiza n'okukuba oluyi ng'okukujjukiza nti ddamu amagezi. Abuuziza ki Kabaka abeera n'ekibanja? Kabaka abeera n'ekibanja? Ng'oliwa ng'oliwuwo
ndowooza oli abasajja abanyarwanda babuuza mu kabaka abeera n'ekibanja abasajja mu kuttaka lya Buganda ku bifo emu owatikkirirwa omulangira lidde Namulondo omunyarwanda abuuza mu kabaka abeera abuuziza kikabaka abeera n'ekibanja kabaka abeera n'ekibanja ng'oliwo tugenda kakwata mpola mpola tugenda kakwata mpola mpola twagala tugiguse n'ensonga buli muntu ategeere biki ebadde bigenda mu maaso nenga abakungu bonna emmengo tekuli n'omwanyega buli omu asirise ku nsonga zino ezigenda mu maaso. Bannange wano we mulaba y'embuga y'abalangira tukyali mu kkooti naye bo basaaye buli kintu bano boolaba be bakoze wano bino kano ke kasolya kaffe bakakonyekonye abakakonye babano omusenyu gwonna bo bateekawo nga bwe balaba wano wali ebyogero by'abalangira bwebanga yeno embeera gye basazeewo tuyisaamu ndowooza kati yessaawa twerwaneko eno yessaawa y'okwerwanako tugenda gikwata mpola video tugenda gikwata mpola paka nga tugigusizza saagala tugipapiremu bwetyo ewasibuka abalangira ba Buganda bonna bwe watyo bafaanana essaawa zino tugenda gikwata mpola ewasibuka wano wasibuka abalangira bagamba ekigulala bino byebabuze ennyumba n'amamotoka ene wasibuka abalangira ebukeerere essaawa zino wati wafaanana bannange tuse bulubaale essaawa zino naye ennyumba tibazikubye kuzimalawo batandise kukuba nza ndifuna abadduukirize naye bayise mu kituli ekyo kyemulaba ne bajjamu ebintu ebiri mu nnyumba nga TV biki awo ennyumba y'omukongozi batuuse wano emmotoka zeeyo bagikubye yonna bagisaanyizaawo kati wano wonna emiti gino bagitemye nolwe lubiri bannaye badde balumba yasuubira nti luyinza okusulawo olwaleero emmotoka yeeno ogwo muti bagutemye emmotoka basoose kuzikuba ne baziyiwa emmotoka zisula wano bannaye balidde wano olusuku lubajjamu ku kamera ak'okulya naye ndowooza mulaba wonna wonna lubadde lusuku lusaayiddwa ebintu mu nnyumba ebimu babibbye okuli TV amalediyo pasitano badduse amasimu bano badduse ebadde bisigaddemu n'ebyapa ebibaddewo n'ebiwandiiko ekituufu bitwaliddwa kubanga yalumbiddwa ng'alimu yekka n'abaana ng'alina okusobola okutaasa abaana be n'omukyala n'asooka n'abaddusa ekiro ekyo ssaawa 8 agenza okudda nga ebisinga obungi bitwaliddwa bibbiddwa mu nnyumba n'ere tuzisanze yabadde bazitutte zizino baakazizza nazo badde bazitutte naye tebazitemye naye ng'abantu banaye abamu basembedde okutuuka naye abalala sonnakubalaba twagala ndowooza nga bwe musobodde okubanga
ebintu n'ebyo naye nabawa ku mawulire mabega nnaku 2 mabega oba lumu ne mbaga bannange wanti wagenda kumala nnaku zino ziwera 2 naye twatwala nnyo kuvunaanyizibwa kati muyina kunoonya we muteeka bintu ebyennono ebiri mu nnyumba kubanga kino kyakutaasibwa kubanga saawa zino wakyali kyakuzza bajja kumenyawo kubanga situsobola kulwanirirawo situyina maanyi gamala ndowooza bannange bwebati bafaanana bannange naye nze nziruse bankubidde akasimu saawa akafunye saawa 4:45 nenziruka nensobola okuba nga ntuuse wano naye era nsanze tibaliiwo nga badduse nga gye bali mu lugoye lumu engatto zonna badduse tebambadde engatto naye ensonga eri ebulubaale bannange tunoonye butya abalange n'abambejja tuteeka ebintu ebyennono ebiri mu lubiri muno kubanga ekituufu twalemereddwa odulwanirira dwe lugenda kuggwawo nabana abaliwo sobole okubanga badda kubanga nabo balina gye baava okujja okukuuma wano balina ewaabwe baleme kuttibwa wano naye nga attibwa lwakuba nti yalowooza nti abadde akuuma bintu by'obwakabaka tebiggwawo naye yeebuuza abitwalewa ebigambo ebyo mbiwulidde webityo bibiri njala kugezaako kubeera mukkakkamu osobole okukola vidiyo eno bulungi nnyo saagala kufuna mitaafu mu kyenyi kubanga mba njagala mbawe vidiyo eno lwe mwagiwulire bulungi nnyo njala muntu awulire vidiyo eno bulungi nnyo mutegeere omukulu Frank Abayine ne banyalwanda banne be bali mu kwagala okutwala ettaka lino. Frank Abayine ono yayogerera ndoza ekitongole ekyamakomera ne banne abanyalwanda baagala otwala ewantu wano. Naka video akala kenjagala soko bazanyira wano nendoza kali kena mabega ku katono mpema da chikemo maroka noonya wano nengo mukulu Frank Abayine y'omu kubaagala okutwala ekifo ekyo ng'akozesa amaanyi akavidiyo kana kaba kambuze ndowooza nja kafuna gye bujjako njagezaako bukwasaganya bonna ndyoke nkabalage bulungi nnyo bulyoke mutegeere ensonga nga bwe zigenda mu maaso. Alright, ndowooza era wetwogerera mu kkowe erimu njala tegeeza nti naffe kochika ofe jetisibuka emuyenye mbusiro eno yembeera eriwo oluvannyuma lwa embuga okusendebwawo ntugezaako okuzaawo embuga entonotono abatamanya ngamba bazze era ne bakola effujjo ne basenda embuga yonna wasigaddewo ennyumba y'obwajjajja yasigadde mu bbanga awo nno we muyenje. Onido katuno balaga ekiri emuyenje ate kitokota si kisaanikiro. Ekiye muyenje ku kika ky'ebempiini. Wana wali embuga y'ennyumba gye twateekawo eri kasolyako kako yasigala sajja agyetooloola zamukitegedde naye bwe nzijanyuka ebigero bino abantu abakulu baga nti Lumbuye alimba Lumbuye awalampa Obuganda. Ensonga zino zonna muziwulidde. Tewali kintu kigenda maaso mayiga kyatamanyi era kyatateekako mukono. Kwe kwesuulirayo gwannagamba nga talina kintu kyagenda kwogera wadde ogezaako kukola. Naye ekyo si kyekikulu. Ekikulu Abaganda mwesuulire n'ogwannagamba
temwagala kumanya abalimba go mwagala abulira amazima mugamba ati akola ki jalimba mujja kumala kiwulirako bulungi nnyo bulyoka mutegeera ensonga bwe tezibagamba mujja zitegera bulungi nnyo kati nno bino bimu ku bigambo byogeddwa abantu abadde ku mbuga eyo kulamusizaako nnyo erinnya nze Mukunja Amooti munange nafunye enamba y'essimu eno okuva omukyala ali Germany lumi yabusoberwa wenkunyonnyolera kati ng'olubiri olw'ebulubaale balukoonye ne lugwa ku ttaka olubiri lw'ebulubaale lwe lubiri olutuukirwamu omulangira abagenda okulya Namulondo we bayita Bukeerere gy'olya bayimba nti abalangira baava Bukeerere essaawa eno we tuli balututte balumenye nga n'omusango gukyali mu kkooti tukyali mu kkooti ne 13 Desemba twaddayo mu kkooti ew'omulamuzi aliviza kakati munange wetwogerera nga balukoonye ne lugwa ku ttaka mulimu ebintu eby'omuwendo mulimu omwana atubuzeeko tuli mu kusoberwa okw'ekika ekyawaggulu ne bwe tuyita abamawulire tebasobola kubyogerako mukulu Lumbuye nkulamusizaako nnyo ssebo kakati nze Mukunja Amooti wewaatuukira kintu ng'ava Essese yajja ne kalamazi ng'ekyamutumya kalamazi ye yajja n'ensambwa gyaffe gyonna egy'oku lubisi okugireeta ku lukalu n'ajja n'omwana we Kasabbanda ne batuuka awo ne batuula ne bakuba embuga yaabwe awo okuva n'olwo awo ne tutandika okuga nti abalangira baava Bukeerere kaakati munnange olubiri baalukoonye tubadde tukyali mu kkooti tulowooza nti tugoberere amateeka naye munnange bannaffe tebagoberera amateeka olubiri balukoonye olubiri olwo lukulu nnyo mu byafaayo byaffe nti omulangira abaana alya Namulondo aleetebwawo n'ateekebwa mu byogero byawo n'anaazibwa waava n'agenda ewa kintu ng'ayita ku mazzi n'agenda ewa kintu ku Namulondo ye bw'agivaako n'alyoka agenda ebwerenga n'atambula ng'agenda kwe bayita NAMAYANJA n'alyoka agguka gy'akolera emikolo gye egisembayo naye olubiri balukoonye batandika mpola balulidde kyokka nga n'ebbaluwa egaba olubiri olwo mu ku mulembe gwa Sir Edward Muteesa eyali ekakasa mayiro 18 naye weeri byonna ebibikwatako tubadde mu kkooti ne mu 15 Desemba manya 13 Desemba mwe twali mu kkooti naye waliwo omwami ayitibwa Frank Abayine waliwo ne gwe bayita Kazungu waliwo ne kanso gwe bayita Kyadaki erinnya lye sirigira bulungi abantu abo bakoze effujjo ne batukolako effujjo bakoonye enju ssaawa 8:30 ne batandika ozikoona wabula wetwogerera tulina omwana atalabika tutya okuddayo tukuba enduulu tetulina ayamba kwega tetumanyi kyakukola twekwese tuli mu buzibu kubanga banoonya kututta bussi embeera gye tulimu tufunye balumbaganyi bennyini emisana twagenze ku poliisi kuba bajja gye ne tugenda ku poliisi eye Mutungo neegaana tutuyamba ne tugenda ekajjansi DPC n'atugaa nti ensonga ezirimu Kazungu tazikwatako taziyingirira
era ne batuma reference ne batuma obukuumi byebyo munnange byetuliko bonoba oyagadde ebirala twogeremu esimu enamba yange y'essimu yeeyo mukama wange abo bonna abasenda embuga za Buganda Banyarwanda bonna Banyarwanda ng'ombuuza lwaki nakyawa Omunyarwanda tukyankulamusizza sebo munnange tufunye enkyukwe ekiro kya leero ng'obudde bukya 7:08 awo abatamanya ngamba bano bwe bazze ne balumba ekifo kyaffe ekyennono olubiri lwaffe olw'ebulubaale ekifo kino mu mbiri zonna kikulu nnyo nnyo kubanga kino kyekifo kabaka mwakolebwako emikolo okufuukira ddala kabaka kino kyekifo ekirimu ebyogero 9 kabaka mwanaazibwa nga tannateekebwako kifundikwa era n'ekifundikwa ddala ekisooka omukongozi ono yalina okumwambaza omukongozi ono gwe bonoonedde ebintu bye atuula mu lubiri olwo nga bw'olaba ebifaananyi ebyo mmotoka ze zonna bazoonoonye ennyumba ebamubbye ebintu byonna ebibadde mu nnyumba mativi masimu engoye buli kintu kyonna bakibbye okumanya bano abantu babbi nnyo tebajja nakusaanyawo busaanya wabula n'obubbi babbi bano abantu bannaye nkubuulira oba kakati tubafuula eki bano bakyala kimpadde ekifo ekyobuwangwa ekikulu ennyo bwe kityo twekubidde enduulu ne poliisi okumanya bano abantu baba bakolagana ne poliisi twatuuseeyo ne batuuka ne bagamba mubba omusango bwe guba mu kkooti baba tebalina kyakola kyebazaako waliwo omusajja kazungu eyeeyita kazungu n'omulala omusajja omulala mulirwanwa awo bonna basajja bano Banyarwanda oba okitegeera be basajja abayimiridde mu kifo kino nga beeyambisa agavubuka agali awo gabakyala kimpadde agavubi agali awo gali wango simanya Edirisaani gabbi ngenda kunoonyereza amannya gaago ssebo nga koleki nga kuweereze abasajja bano batumazeeko emirembe naye ate ekisinga okunnuma nti n'emmengo abantu b'emmengo bamanyi obukulu bw'ekifo kino n'abalangira bennyini abenkanamu bamanyi obukulu bw'ekifo kino naye teriyo bantu bavaayo kukola ki kulaba nti balwanirira ekifo kino obukulu bw'ekifo kino kyekintu ekisingira ddala okutuluma tubeera mu kkooti tebalina bujulizi tebalinako yadde empapula oba okitegeera buli kintu kyonna twakiwaayo mu kkooti ebyapa byonna tubirina naye kati we bayingidde olw'okuba omukongozi munnange yaddusizza abaana ne bayingira ne batwala n'empapula z'ekifo ekyo buli kintu kyonna bakitutte bamwambudde obutamulekera kantu konna engoye ze basigaddemu ze baddukiddemu ze basigazza okumanya ng'abantu bano babbi kati obba ebitowuko olusuku lwonna nga olaba balutemye balugize ennyumba bazikonyekonye kati abantu bano bannange nemutuuka ne mubba n'engoye kwegamba baagalira ddala omuntu kumuleka bukunya nabwekyo nno munnange we tutuuse bano abasajja baagala kusaanyizaawo ddala bifo bya nnono naye nga bannange nkubira omulanga abaganda oba oli mulangira oba oli mu mbejja zino ensonga zikukwatako leka kutunuulira nsonga nga zino nga zigenda mu maaso abantu nga batusaanyaawo gwoddaawo mu bulange tuwa ebikoosirike bannange ebifo byaffe biggwawo nabimanya ne saalimanya obuzibu bunaaba butujjidde buli omu agenda kukola ki agenda kukaaba kale nno munnange ensonga ezo zetulimu ensonga ezo tetwebase tusuze tutunula bwe tuti nga tulinga obukoko oba okiraba ebifo byaffe byonna embiri zonna bazisaanyizaawo bwe olaba erumera kakati wano ebulubaale ekyo ekifo kya nkizo nnyo nnyo ate abalangira n'abambejja bannange muba mwesuulirayo gwa naggamba sibategeera kubanga awo we musibuka temuyinaayo waka walala naye n'owulira nga mwenna muli eyo omusirisi bannaye mbakubira omulanga mwenna mujje tulwanirira ekifo kyaffe mujje tulwane tufungize tulwane masajja tulabe nga tulukola ki ng'ekifo kino abasajja basimye omusenyu ebyogero byonna baabibikka dda kati n'oweebuuza nti bannaye kiki ekigenda okuddako munnange tica tetulina bwogerero naye nga ekifo ekyo bwe kiba nga kivuddewo ng'ate obwakabaka we businziira awo ennyumba eziri awo ezirimu ebyama ebikusifu ze baagala okusaanyaawo oba ze basaanyizaawo kale bannange mbakubira omulanga mwenna abaganda
abaganda abaagala obuganda musituke bannetulanyira ekifo kino kuba kakati atyogerako si yakireeta ono aliwo singa avaawo owokubiri munaamuteerako wa munaamunaalizaawo ebyogero nga bisaanyiziddwawo ye munaamuyimirizaawa kale nno munnange mukwano gwange embeera eriwo naye nga ngenda kuddira nkuweereze obubaka obulala bakwatire bulungi vidiyo abali ku ground olabe damage abasajja bano gye batuusizza mu kifo kino ekifo ekyobuwangwa kuva ddina diddi twava bukerere awo we bukerere abalangira we baava naye muntu ky'omusiru atamanye nti nno kino kifo kya nnono kino kifo kya lulyo kifo kya lulyo lulangira naye bannange nkubuulire tulabe n'agasajja gano aganyalwanda twajjirwa bannange twajjirwa kawuukuumi atuwukuumye okututuukira ddala mu byenda twajjirwa toza mutegedde obuzibu bwange we buli ekibuuzo omumbejja kennyini akibuuzizza sinze agambye oba abuuzizza ti Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri Magulu Nyondo nti singa wabaawo embeera yonna etali nnungamu omulangira yenna abaalindidde Namulondo wawe bagenda omukolako emikolo egimuwa amaanyi okukuuma ddamula y'abajjajjaabe ng'ebifunga ebumera bikisaanyiziddwawo na wano yennyini omulangira kennyini naawe gy'osibuka basaanyizaawo omulangira ddako agenda kukolebwako atya emikolo era n'amaanyi agenda gajjawa mu kkobo erimu abasajja bano okukola ebintu bino babimanye bulungi nnyo jjukira kati ali mu kukola ebintu bino yakwatisa amateeka Frank Bayine abamuyambako kuliko DPC Wekajjansi kuliko OC oyo Kazungu basindikaate bamenyi bamateeka gujja okukola ebintu bino jjukira nti abantu abakuliranye Ssaabasajja Kabaka okuli n'abayita bannyumba nnyoko okuli oyo Sala Kagere Agnes Naabaluga David Wasajja Kiwala Bimale Charles Peter Mayiga abalangira ab'ensoole bonna bakola ebintu bino babisaanyeewo nga omusinga abawo ekintu kyonna ekiba kiguddewo baba omulangira yenna azze ku Namulondo talina maanyi wadde n'akamu ng'enteekateeka ya Museveni ey'okusaanya obwakabaka n'okubugjamu amaanyi beetuukiridde. Taata ngenda kusaba ekigambo kimu yeesitukidde tonnya matabangufu TV mmeka eziri mu Uganda baani abazanya information eno radio mmeka eziri mu Uganda baani abazanya information eno nga neekajjadde Mmengo Mbulange mu yafeesi enkulu y'abajjajjaabo batandikira okuli eno BBS telefayina tekuli wadde omulemu w'eriisa erimu eyavuddeyo okwogera ku nsonga zino tekuli wadde mukozi wa ku radio eyavuddeyo wadde okwogera ku nsonga zino naye ng'ewiiki emu gye tukubye emabega okawenke ne wasanya kalalo Charles Peter Mayiga yayita bannamawulire bonna n'abagabula ekijjulo kya Krismasi n'abawa amabaasa n'abawa emmere n'abawa ensimbi ng'abebaza emirimu gye bakoze okuziba emimwa ku nsonga ezikwatagana ku bwakabaka bwa Buganda njala kubuuza amawulire ki ge bali wadde ku nsonga ezikwatagana ku bwakabaka bwa Buganda. Kati omukulu ono ngenda mubazanyiramu eddakiika ntono nnyo wali tulyoke tutandike kati zifuddeko kansoke mbazanyiremu wano eddakiika zino. Munide mu dakiika seconds asatu. Dakiika seconds asatu. Seconds asatu. All right.
Mu Buganda tulinamu akabondo kabamemba parliamenti ke bayita Buganda caucus. Abaganda bagoba ku ttaka akabinja kano tekoogera. Abaganda battibwa akabinja kano tekoogera. Embuga za Buganda zisaanyiziddwawo abakulu bano tekoogera. Wabula bonga bo akabinja kaabwe akatambulira mu nsawo za Museveni kava ne katandika okuvumirira abantu aboogera ku nsonga zino. Kasasula ssente empya n'enkadde ku social media okujja okuvuma omuntu ono ayogera. Nenda bagamba dda nti nze nkulidde mu bintu bingi nnyo ne munasindika buli muntu ajja ayogere kyayogera siseetoka. Ono ye mbaka Muwanga Kivumbi akiikirire Gomba ate nga yakulira akabondo k'Abaganda mu parliament ke bayita Buganda caucus. Nava nenwano lutaluva omwanyi nga tasobola mu Ssaabasajja Kabaka tebaayogera baasirika. Kye baagamba okunsasula bo ng'Abaganda bali mu parliament nti nze nagironga navuma Ssaabasajja Kabaka nenvuma Nnaabagereka nenvuma n'Abalangira n'Abambejja era nekisassalala naye ekyo si kyekikulu. Kati video etandise ulira omukulu ono tusimbule. Bwati bwe yayogera nga ali mu constituency ye yasasula Lumbuye ne Lumbuye ne bontekawo simumanyi nesanga olinga ali ku Lumbuye yayogedde nakakati gwe oli musiru kwenkanawo. Lumbuye yakutegeerera ali take talina kuno address naye mwe yayogera ku nambo wone ebigambo nenga Lumbuye n'otekawo nambo wa Lumbuye tamukola ki naye osanga omuntu ku WhatsApp Lumbuye yatugambye nogamba kati gwe Lumbuye omumanyi yagambye ate ne baleeta Lumbuye bwafaanana baddayo ku tomujjako wadde hadisi etankoku kubanga ng'omuntu tategeerekeka yenyini yeetaaga kutegeerera naye ng'osanga omuntu agamba Lumbuye nawulidde Lumbuye yakoze yagambye noga naye kati ono Lumbuye kisasala ategeerera atya bati wano yawalampa twamala mugambako nga walampye ne Nnaabagereka ne Kabaka naye nga yaba bawasente babawangaazayo Museveni. So n'olwo olutalo we luki oyo gwe bayitaani akulira Buganda caucus mu parliament Muwanga Kivumbi. Kati mukulu n'akabinjako nakugambye oddemu oyogerera ennya lyange wantu wonna nkuggyemu akabikko omulalu. Ekyo nakigambiddewo naye si kyekindeese kulaga ggwanga wa Kabaka waayimiridde Obuganda we buli na Museveni wa watuusizza eggwanga. Yeyo endowooza y'abasajja abo. Buli muntu yenna ali mu kabinja akasaanyawo Buganda indirectly oba directly nga munnabyabufuzi oba si munnabyabufuzi balina enjogera emu. Lumbuye avuma Kabaka avuma Nnaabagereka avuma Abalangira bonna ate nga bali mu DP bulooka gye nakuliramu gye banzaaliramu. Ekyo si kyekikulu wabula ekikulu kiri luddawa. Mu 1994 Yoseri Tibahabulwa ngazza olubiri lw'Emmengo nga bamaze okutikira Ssaabasajja Kabaka mu 1993 yagamba okusaanyawo bwe yagamba nti omugenzi Obote yakola ensobi okulumba Obuganda n'emmundu ye akakodya akake alina kukozesa Abaganda bennyini okusaanyawo Buganda. Mujjukire ye yajja n'enkola nti bagenda kutuuma abayita Abaganda amannya g'Abaganda. Naffe twebuuza abantu abamu abayita amannya g'Ekiganda Baganda. Mbuuza twebuuza abantu abayita amannya g'Ekiganda nga bali mu Buganda Baganda. Muwanga Kivumbi oli Muganda. Boba ku myaka gyo gy'olire gisukka mwana okudda waggulu nga tosobola kuleeta bujulizi ng'ogamba nti wasoma eby'enfuna ng'olina obujulizi obulaga nti nze nasinziira ku mutimbagano n'ennumba n'empemula n'envuma Ssaabasajja Kabaka kuba n'envuma Nnaabagereka kuba n'envuma Omulangira nga tobuleetanga. Nkulayirira Aganyabe yeebasse ekimuli busujju oddangamu n'oyogera ekigambo bwe kiti ne bwe kiba kimpi bwe kiti ojja kundaba akanfaamu nga tolina bujulizi tokiddanga namu. Mweyita Baganda naye nga temuli Baganda mumusaanyizawo. Tosobola kuŋŋamba nti eggomba gy'osibuka ewaaviiriddeko n'omusajja Padde Sserunjojo okutemola abasajja Abanyarwanda ettaka baligobako abantu toyimirirangako mu parliament n'obulimba bubi n'omuntu omuweetolovu okulinganga switi bomu okuva okwogera ku nsonga ezikwatagana ku ttaka mu bitundu by'eggomba gy'okiikirira. Mukulu weewummuzeeko.
bagobya Baganda ku mataka toyogera abalalo bajjudde Buganda toyogera embuga za Buganda zonna bazisanyizaawo toyogera buli kimu osirise gwogambe ekisasalala yavaayo nayogera ensonga zino kati ssebo nze gwovuma ekisasalala mwenna Museveni yabawa ssente musirike ng'empologoma ya Buganda eri mu mbeera eno Allah tukwebaza olwa z'omuwadde okulumyaka etanga n'omukaaga aye Allah tusaba obeere ng'omukulembera ku byonna omukozesa ebirungi nga byomukozesa ebbanga lyonna aye Allah tusaba obeere ng'omukuuma ng'omusaka obukuumi ng'omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebyeri era ng'omuteeka mu maaso amalungi Allah tusaba oteeka emikisa ku Buganda ne Uganda bonna Allah fenga tuli wano maaso gabeeni tukusaba Allah waffe wenyini bw'ossa emikisa gyonna oseekisa mubakulembera nkulembera kubanga babenga okusaasira eyo kofini gye mwamusazisa mmwe kennyini nga mukimanyi bulungi nnyo ne musazisa omusajja nga mmwe kimu kyagenda kufa tagenda kudda eyo yali kofini ne musazisa mmwe ne Museveni ne musazisa omusajja ne musazisa Ssaabasajja kofini 1 minute awo ne bagamba yakoleddwa mu sheepu ya sanduuku yakoleddwa ng'entaana yasutuddwa nga ki eringa nga talazo oba gana agayinja ge bateeka ku kkubo keeki yafuuse keeki so olwaleero noonyeza ku keeki 10 zensobodde okufuna ez'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka okuva ku myaka 58 paka kweno esembayo nenkuterawo awo ompe keeki kiggwe gy'olaba esinga okuba ey'akabi nga bwe tojjukanya ku keeki bannaye n'abakozi ba keeki mu butuufu waliwo ezibadde ennungi ennyo n'ogamba kati omuntu eyakola keeki eno ye yalagawa contract waki yamugibwako keeki lwaki contract bagimuggyako okutuuka okuleeta keeki eyo eringa emyaka gya Yesu olaba guno omugaati Yesu gwe yamenya ng'asiibula abayigirizwa bwe musajja yakoze omusajja yatukoledde keeke nefuuka keeki naye keeki ziizo emabega kanteekeyo akayimba gononderewo keeki mwali mumanyi ku nteekateeka yammwe Ssaabasajja Kabaka tasukka ku mazaalibwa g'enkaaga mu mukaaga era nga mwenna mwefundikidde bwe muti kati ojja omanyire nze gwe emyaka gy'okamala mu bukulembeze wano nga ne ku Wilson ejali yabakyakubanja akatogo nga ne Lodge z'omu Kampala bakyakubanja nga ne Land Road Wasula eri Wakawempe bakyakubanja ng'olina ne wootendera gy'ozimba ekyengera ng'oyita mu mukazi wo Lekitale Makerere ojja omanyire Lumbuye gwe Muwanga Kivumbi gwe ono gwa mujjayo wali manyi kyali mbeere olw'obwanga z'omuwadde okutuuka ku myaka etanga n'omukaaga aye Allah tusaba obeere ng'omukulembera ku byonna omukozesa ebirungi nga byomukozesa ebbanga lyonna aye Allah tusaba obeere oyo gwa mujjayo obukuumi bw'omuwonya amaaso amabi omuwonya abakyamu Allah obeere ng'omulaga ebirungi ebyeri era ng'omuteeka mu maaso amalungi Allah tusaba oteeka emikisa ku Buganda ne Uganda bonna Allah fenga tuli wano mu maaso gabeeni tukusaba Allah waffe wenyini bw'ossa emikisa gyonna oseekisa mu bakulembeza kati kino kankikugambe bw'oba olina essimu ya Kataabo Moses mukubire mubuuze oba Ssebuufu Lumbuye yaani kubanga singa nsayininga mu kitabo kyange ekyebyafaayo Muwanga Kivumbi nja kunoonya personally bemba muzanyisa nsonga za Buganda nga muyita Baganda nga mwagala ssanya Buganda noonya Kataabo Moses ne Ssebuufu bakubuulire Lumbuye yaani nsobola okunoonya ggwe ng'omuntu omu nenkulagako bulazi
abaseppade Sserunjogi Ekesobi babadde basajja Banyarwanda. Uliriza. Okusinza ku mukama wa Sobi Kiwewa Baton n'abakozi be bagamba nti abantu ababalumbye babasanze ku ttaka lyagamba nti liye ne babakkanako ne babakuba kono okubatemaatema amajambiya nga batandikidde kuyabadde afumbira banne obuugi ne bamufumita nga wano mukama we Sobi bwe yawulidde embeera ng'esusse ku omulamuzi n'asalawo okujja okutaasa munne era ne bamutema ejambiya ku nsingo n'agwa ku ttaka nga ne banne we bazze okumutaasa abazigu babakkakanyeeko ne babayisa bubi. Gavumenti eveeyo kino si kyogeza busungu. Njagala gavumenti eveeyo egambe nti waliyo obuyeekero obwali butuuse ku ekyo. Oba waliyo obutujju obwali butuuse nga bano abasajja bwe bakoze bannaabwe. Weya omusajja najja n'atema munne essaawa 7. Banne ba Sobi balabye mukama waabwe Sobi amaanyi gamuwedde. Abamu ku bano ne beesimattula wabula bagenze n'ebisago. Abaana abali ku bisago be bangi. Sofa twakakonfaminga omu basatu tebalabika. Kyokka abaakalabikawo buli omu tumuvumbula mu bisubi nga alinga omufu. Abamu ku bakoseddwa bakukulumidde poliisi olw'okulwawo okutuuka mu kitundu nga bagikubidde mu budde. Ayanye omudalo okuva ku ssaawa 4 mpaka ku ssaawa 10 nga tunoonya ate twakubira amasimu ate temuzzi mu budde mumuli poliisi kikaaki amanda wange afudde gwe banetambula naye afudde kati nze nkolaki. Okusinza ku Kiwewa gamba nti ensonga zino zibadde mikono gy'ab'obuyinza nga n'olunaku olwaleero kkooti ebadde yakuliriza musango wakati we ne balumiriza okwesenza ku ttaka lye bakaliisa. Awo empozi njagala wulire amannya agatwala ettaka lyo n'omusajja Omuganda. Onizanye vidiyo eno n'ekigenda okuwulira amannya agatwala ettaka ly'omusajja ono. Amanya si ge gamu agasaanyizaawo embuga embuga y'e Bukeerere wabula bonna Banyarwanda. Abatwala ettaka lyo n'omusajja Sobi kwe yafiiridde bonna Banyarwanda, n'abaseppade Sserunjogi nabo Banyarwanda. Ulira amanya Samuel bebagugulana era balumiriza nti bebalumbye ng'ali wamu ne ssentebe w'eggombolola y'e Maddu omukulu wa Bigaba George nga kigambibwa nti bano basoose kutooza lukiiko mu maka ga Kaliisa Samuel oluvannyuma ne basituka okulumba abakozi ba Kiwewa omwafiiridde Sobi. Abigaba Wakaana Nyangabo ne Mutabazi 4 people. Eno group police kankubbizeyo katono kankubbize ulira Sobi. Abigaba Wakaana Nyangabo ne Mutabazi 4 people. Amanyaga Banyarwanda be baaviiriddeko okufa kwa Padde Sserunjogi. Njala tegeeza eggwanga ekizibu kya Uganda be basajja Abanyarwanda n'abaka kati si kyayawula nti bakuliko mu kuba n'abalungi abeeyita abalungi baganya otegeeza Baganda baabwe nti kyebakola kikyamu. N'abeeyita abalungi baganya otegeeza bantu baabwe nti kyebakola kikyamu. Amannya mugawulidde nga baddiremu nakino kankibategeeze. Nabagamba nzize nkola vidiyo ng'emabegako nga nzijambagamba nti entarahamwe ezaava e Rwanda ezaatemula abantu mu 1994 ze zimu ku gurupu ezagenda e Congo, ze zimu ku gurupu eziyingidde Uganda. Ekibinja ekya Sobi si kya Bannayuganda, basajja Banyarwanda. Babongerako ebibinja bibiri eby'abantu abalala abagwa mu kibinja kino wammanga. Najja ne mbagamba nti Yoseeri bwe buziba ekiro bakubira akulira amakomera Simon Byabashaija n'asumula batuyita ba notorious criminals okuva mu makomera gonna ne bajja nga bali ku mission ya kutema na kusaanyaawo. Njagala ombuulire bukyanga ebijambiya bitandika mu Uganda naddala lwaki ebijambiya biri mu Buganda. Kyekibuzo ekisooka ekyokubiri, lwaki ebijambiya bibeera ku kiro era mu Buganda? Baani abatebe ebijambiya? Zeze entarahamwe ze baasindika n'abaana abasajja bajja mu makomera
Yensonga lwaki tebali kugamba nti batemedde Jambia bakuttewo omwana enzalo okukyalo okwo yatamye omuntu. Njagala Bulijo video ng'ogire gavumenti egambye batemye abantu ekya Namukaaka ne bakutteko omwana wa Serugooti oba wa Nambasa oba wa Mukalazi nga yenyigidde mu kutema abantu. Njagala nte video emu. Bano babaleeta bweziwera babajja makomere sangayo bweziwera ssaawa 2-3 baba atusere bagenda okukolera omulimu nga poliisi emanyi DPC OC defense w'ekyalo ne chairman ne bajjako amasimu. Abasajja banentala hamwe n'abasajja abatembe bajja mu makomera ne balyoka balumba ekyalo ne basanjaga ne bamala okusanjaga ne baddamu ne balinnya emmotoka zaabwe ne baddayo mu makomera. Ne baddayo mu makomera. Kino bakikola mu Buganda. Babajja mu makomera. Ekyo nakibagamba ddembe nti bano abasajja bakozesa abasibe ab'omutawaana okubafulumya mu makomera ekiro ne bajja ne batemaatema abantu babazaayo. Kyonna kye bazimba mujja kitegeera. Wuliriza tukyagenda mu maaso. Emubende abantu babajja ku ttaka ne babasengula naye bwe twogera abantu 15 kwe basengula tewali amanyi gye bali. Bonna Baganda tekuli amanyikiddwako waali. Ate Mubende waliwo amatenkane ku kyalo lw'Ebigaji mu disitulikiti eno y'Omubende ku bantu abasaba 15 abasombebwa okuva ku kyalo wabula nga n'okutuusa olwaliwo teri amanyi mayitire gaabwe. Bano baatwadde Lwakutaano luwedde wabula nti n'abakulembeze ku disitulikiti bafubye okunoonya gye bali nga buterere. Kiteeberezebwa nti abaabasomba babatwala ku nnyanja Kyoga mu disitulikiti ey'e Nakaseke wabula bino byonna bikyaliko akabuuza. Kyalo lw'Ebigaji ekisangibwa mu South Division mu Mubende Municipality kye kimu ku bitundu okwavudde abantu abawera ng'eno okusinziira ku batuuze takisi ziriyo mu 10 zezaabasumba ku lunaku lw'okutaano olwa wiiki ewedde. Batugamba baabateeka ku nnyanja Kyoga e Nakasongo ate nzo bagenda kugibaawo babongereyo bagende balagize ettaka lyabwe. Naye bwebuuza abakulembeze omukulembeze akugamba sikimanyi. Omwami ono bw'otagenda kwoleka bwenyi bwe olw'ensonga z'ebyokwerinda bye y'omu ku abo abalina abantu abagenda nga ye mukyala we ye yatwalibwa. Baasooka ne bagenda batuula ekiyingiza mu lukiiko olwaliwo. Olukiiko lwaluvaamu olwala baatuleka e Kasambya nga kooti baalutulamu nga bagobayo mu maaso 9,8 Sentence nagenda kubala abalamu gataagata zali 16,000 mu mwezi efulumyanga. Esente zibazibawangula ezibasasula abalwana kaadi ya yero bagamba ekaadi eyo egenda kulusirisi ettaka. Entambula y'abantu bano yali yakubuzaabuza nnyo nti ng'okuva ku kyalo babasombangayo na takisi ne bayiibwa Mubende mu tawuni ng'eno okweyongerayo balinnya biroole. Takisi yasombayo nga abantu bagamba buli muntu mutuusa lusaali mu 1,000 nga buli motoka ogenda zikunda lusaali. Ogenda kula lusaali tebaatuuka babatekera kalabisa mu wansi. Babalimba balina batwala mu baasi tezaaliyo babatwala mu emotoka eminene ebyo bifayita ebyo. Nti yagezaako okugaana omukyala naye ne yeerema era nga yamusuuza n'abaana be be yayagala okugenda nabo. Ekikazi tekiyomba munyiga n'anyiga nagamba zimunya abaana kati babatta abaana yagenda kulira binamu kuba etwala omwana yawonka yekka.
abatuuze banyumya nti ekyasinze okubatiisa be bantu abasinze okutwalibwa okubeera nga baggwanga limu eri abanyarwanda ng'abaganda abaagendeddemu batono nnyo ate nti bawulira nti nabo babalagidde okukyusa amannya gaabwe. Era okinoonyereza gavumenti ne bwenejja neebuuza ku kyala amannya bo bennyini baatugambye bw'abanga wali oyitibwa Sesanga oba Sesanga baali kugyeko ne bakuwa eryabwe. Awo kyekisinza okwebaliyitiriza. Abatuuze batya nti abantu baabwe bandibatega akakodyo ne baggwera mu mikono gy'abatujju oba abakyamu abalala waliwo abaasobola okutoloka kyokka nga twakitegeddeko nti baatuukidde ku bitanda mu ddwaliro ly'e Mubende. Bakomyewo nga bakozi naye ne bwebasekoolamu biki ebiriyo balina we baafalaasidde obutabyogera. Eranze wano wensabira abaddusi akolera ebyokwerinda e Mubende. Baba tege ebivulu kivulu after kivulu pate after pate abatamivu ne banywa ne bagamba Uganda is not bleeding. Temumanyi kiri munda, temumanyi kiri munda, temumanyi kiri munda. Uganda eringanga omuwala omutiini oba omulenzi omutiini atayagala kunaaba. Nasala wagule kalifuwa amwefuire. Ayambala engoye ez'ebbeeyi tayagala kwoza. Naye ng'era sitiro asigala awunya. Oba ennyanja gy'olaba ng'engiyiridde ku ngulu nga munda evunze. Uganda bwetweri. Lwadde tuli busa omukulembeze omulonde Robert Kyagulanyi Ssentamu n'awandiikira bannaddiini abawerako 7 okujja okusabira eggwanga nga bwe nabagambye. Era tewali n'omu yazze. Naye mu butajja Robert Kyagulanyi Ssentamu teyayogedde erinnya lya muntu nti gundi tewazze twakuwandi. Yagenda twawandikidde bannaddiini twawandikidde eddiini 7 zijje zegatte wamu naffe mu okusabira eggwanga n'abantu abaawambibwa naye tebazze. Kale naffe katubasabire nga batusabira abantu baffe. Ekyennaku ekisinga okunkwasa ennaku bakitaffe mu Katonda baava mu kuweereza Katonda ate kati baweereza Yoseyiti Bahabulwa era go basinzanga bo. Owekitiibwa Munnamitiana munnange kati Anthony Dhiwa obaka bwo tubufunyira tubweyanziza naye mukoeri erimu ebiseera bisinga omuntu asirise teyejjusa nkiddamu. Omuntu asirise teyejjusa mbuuza lwaki teyejjusa. Bwebanga baweereza amabaluwa g'abakulembeze ba ddiini 7 okujja okusabira eggwanga n'okusabira abaana ne batajja tegwabadde musango butajja kuba mwakikoze mwagala. Kati gwe mukowe kimwoyimirira ogambe nti ate abakuwandiikidde oba ebbaluwa gifunye kuba oge nti wafunye ebbaluwa gw'oyagala kuŋŋamba nti Kyagulanyi ne bakulembera nabo babadde basirimye okugamba nti bawandiikidde amadiini 7 okujja okubasabira. Wandibadde osooka n'obuuza abantu ababeera ku yafeesi oba ku yafeesi etwala ekitebe ekikulu eky'Obukatoliki ku Uganda nti owaayi mulina ebbaluwa nga tonnajja mu mawulire, mulina ebbaluwa gye mwafu nga tonnajja mu mawulire nkiddamu. Munnamitiana munnange Anthony Dhiwa wandibadde osooka n'obuuza Catholic Secretariat oba ekitebe ekikulu Obukatoliki obulina yafeesi nti mwafunyeko ebbaluwa yonna okuva mu kibiina kya National Platform kubanga tebaaja addressingidde gwe Anthony Dhiwa. No. Sirowooza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbaluwa yagiwandikidde ng'agiwandikira Anthony Dhiwa atwala essaza Kiyinda Mityana. Nedda. Ebbaluwa yagiwandikidde Ekereziya ey'Abakatoliki. Kati gwe okuvayo gamba nti oyagala tukwetondere oba Kyagulanyi akwetondere akwetondera ku musango ki gwe yakoze
Fe oba ffe bannabyabufuzi nga tetunnabagambako nti muntu weetondere okugaana okujja. Manyi ebiseera bisinga tetwagala kwogera bigambo bino ng'obujulizi tebuliiwo. Omukulu ono yayogedde bw'ati. Olwaleero ssentebe w'abasumba mu Eklezia Katolika era nga musumba w'essaza lya Kinda Mityana Anthony Zwa agamba nti bo tebafuna ku bbaluwa ebayita ku mikolo gino. Njogera wano mu maaso ga kamera zammwe n'okutuusa olwaleero nze n'ebbaluwa empita beeyogera ku mukolo ogwo sinnagifuna. Ekintu kyennyini nakimanyira ku TV nga ndaba amawulire. Bano abasabye nti mu kifo ky'okubanenya bannabyabufuzi bwe baba beetondera. Kwabadde kukomerera misumaali mu muti omukyamu kubanga ekyo tekyabadde kituufu n'akamu. Ate singa tukitunuulira kuba nabwe baakyogeza maanyi, ffe tujjaga ntwogeza maanyi naye ndowooza ate waali baddewo okutwetondera. Baali twetondedde kubanga ekyo ekyayogeddwa si kituufu. Saabalabizi w'ekkanisa y'Abaseventh Day Dr. Moses Maka yavuddeyo ne yeetonda wabula n'ategeeza nti ebbaluwa emuyita yatuuka kikeerezi. Njagala okwetondera abanu nti tetwasobola kubeerayo nga kanisa ya Seventh Day Adventist ate nga twayitibwa era nga obubaka twabufuna, naye ebbaluwa egenda okujja yajja siri mu ggwanga nga siriiwo, ate yajja wabulayo ennaku bunaku olukuŋŋaana olwo lutuuke. Saabalabirizi oba akulira eddiini y'obu Seventh Day Adventist Church, Katonda akutwale akuwe entebe watuula ku mukono gwo ogwa ddyo era akuwangaaze. Kuba gw'ogambye ebbaluwa mwagifuna naye yajja kikeerezi. Kati omukulu ono ye bw'agamba nti yafuna bbaluwa ng'ate bbaluwa mmwe aba mwazifuna, ye najja n'agamba ate tumwetondere aba akolera ani. Ekyo si kye kikulu. Ekikulu kiri bwe kiti. Bw'obanga omu ku ddiini ezisinga empisa n'obugundiivu mu Uganda akugambye munaatusonyiwa, ebbaluwa yajja kikeerezi naye twagiraba. Taata we bali nnyo balire neno Anthony Zwa teri ali kusonyiwa olw'ensonga nti ebikolwa byo byeyogerera. Si eggwaawo. Si eggwaawo. Si eggwaawo. Si eggwaawo ssebo. Tetujja kulwawo kankutwala ewalala era y'ono wano Anthony Zwa. A lot of our people find it difficult to access loans from some banks and other financial institutions. At this moment, I would like to thank you, Your Excellency, heartily for the gift of 100 million shillings that you gave to us in 2014. Ulida. A lot of our people find it difficult to access loans from some banks and other financial institutions. At this moment, I would like to thank you, Your Excellency, heartily for the gift of 100 million shillings that you gave to us in 2014. Akabonera akakuba akazeeri gye kadda si gye kadda kadde eno. Banno baabuli baga ebbaluwa taazifunye n'ezaze kikeerezi gwe olw'okuba nti bw'okwatayo seri mu ngalo akuggyako obwa Katonda n'akuwa obwa sitaani era ne mulya kimu nga bwe kiri wano. Nazze kuno bannaddiini tebaavuunamiranga bannabyabufuzi. Baabanga bannampawengwa
era ng'ensonga bwejja bajoogerako. Mukulu Anthony Ziwa bwe mba serabidde okujjako ng'olumu mba neebase nnyo ate kyesitera kukola kuba siyinza kubakanga Museveni akyafuga eggwanga eryo. Wali oyimiriddeko ewantu wonna n'oweereza obubaka nga buvumirira effuga bbi okuwamba okutta abantu okugaba abantu ku mataka ng'oweereza obubaka bonna eri abali mu buyinza tokikolangako. Kati n'olwekyo mukulu munnaddiini musajja wa Katonda ngenda kugamba ekigambo kimu. Ekiswaza omugagga kwe kutanaka entula ng'ate mu bantu yeewaana tinze mu kulya ennyama bwenjo y'ekibumba munnange nzita mpi naye nga omanyi Katonda taswazizza asula mpigi ku bikondo osikondokamu ebiri ng'entula ziyuukaawo kati taata wange wasikondose munnakinda mitiyana n'osesema entula temukyali ku bwa Katonda muli ku bwa Museveni. Njagala ondeetereyo vidiyo oba obubaka bwe wali osindise ng'ovumirira ekitta bantu ekyaliwo mu bwakabaka bwa Rwenzururu tekibangawo mu Bunyoro mu Buganda mu mambuka ga Uganda Ekkalamojja ekigoba bantu ku ttaka embeera Ssaabasajja Kabaka mwabadde Obuganda busaanyizibwawo di era nga wawo wali okikoze. Kale ffe tetugenda kuteeka ku kikaliriro wabula okugamba nti owebbanga bw'otamuwemukira munnange tiweebikka. Ebigambo bye wafulumizza wandibadde osooka kwebuuza ku batuukirwako amabaluwa nti omukulu atunenya yawandiiseeko ebbaluwa wano. Munfune bulungi. Wandibadde osooka n'obuuza nti omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ekibira kyanno bawandiiseeko ebbaluwa wano. Bwe bandikugambye nti awandiise ebbaluwa wandibadde ojja n'oyogera ebigambo bye wayogedde naye bw'obanga tewasoose kino kye bagamba nti obuteebuuza butambuza amazzi ekiro. Kino wakoze kya bwereere. Ensi etabanguka. Museveni obbawo emmotoka ez'ebbeeyi takwagala gweziwa nkujjukiza gweziwa. Ne bw'omuntu omugamba nti I would like to thank you His Excellency. He doesn't like you. Akimanyi Abaganda mwafuuka bifiire. You only think about money. You no longer think about your country. That's why day by day enzikiriza endala zimalawo kereziya zimalawo kyaki. Mulimu kuwumpuguma kunoonya nsimbi. Nzijukira edda nga nkyali Naluzaali nkyasoma. Wabeerangawo Reverend Father eyakulira ekitiko ky'Endaluzaali bamuyitanga Father Musuuza. Ng'omusajja yaleka akoledde Naluzaali. Akeera n'alima, n'alimisa, n'alima emmwanyi, n'alima ebikajjo, ne balonda enkoko, ne balonda embizi, ne balonda buli kimu. Nga Father Musuuza buli gye bamutwala okuba nti abeeramu abaana mukulu aleka akoze buli kyetaagisa. Tebaasabako Museveni n'ekikumi n'eki wadde akasawo ka sementi. Mmanyi ab'e Masaka naddala abantu abakwata ku sayidize eyo Naluzaali, Nkuke, mpaka ku nnyanja Ennamirembe. Father Musuuza mwali mumanyi. Be basajja abakatuliki ba Father be baakyusanga oluvannyuma lw'emyaka nga bamaze okuweereza obuweereza nga balisi bakulaakulanyiza ebiko. Kati zendiga ne zigamba nti nedda mutukoze bubi omusosodooto oyo mukyusa olw'obuweereza n'obukulu yali akoleramu. Bafaaza ab'edda baakola nga baategekanga ebiko bye baabeeranga mu simwe abatambulira mu magandula nga eno mutaddemu ssente muzitaddemu ssente mugezi wa Museveni bwadde ssente muzitadde eno. Mwenna abali kunaamanyi Father Musuuza oba yafa sikyamanyira kumanya kubanga ndudde okgenda e Masaka. Gwe mpako ng'ekyokulabirako ne bafaaza bala baalekanga bakulaakulanyiza ebigo era obukatuliki ebigo by'obukatuliki byakolanga ne balima n'abamu baasobolanga naye mmwe A lot of our people find it difficult to access loans from some banks and other financial institutions.
At this moment, I would like to thank you, Your Excellency, heartily for... Bakyusanga bwana mukulu w'ekigo buli mukkiriza n'ayagala okukaaba nti mutukuze mubi ng'era ekyo kimanyikiddwa mu bakatoliki tamyo ebiweddeko mu kigo ekyo oba mu buweereza bakutwala okulaakulanya ekitundu ekirala naye mmwe ekkereziya mugitwalawo abaagala ensimbi kankujjukiza agenda kuwa ensimbi ebbaasa zaakuweereddemu ziri contaminated zirimu obutwa agenda kuwa emmotoka eri tempered mu SC etawulya binnya ogenda kuyita ebbanga ttono nyotandika okukotontyoka ofe mpolampola yekyayagala kubanga oliziwa okujja nga toliziwa ne bw'onooyagala Museveni n'omukomba mu kutu okuwunyanga ekigagi tagenda kwagala gweziwa Mukama umuze Archbishop Lwanga Kizito wadde olumu yakyamanga yavanga y'ensonga n'azoogera naye mmwe labona omusajja bige byayogera wandibadde osooka n'obuuza bannange ofiisi zonna babawandiikiddeko ebbaluwa ng'esaba tugende tusabe we wandize mu kamera n'oyooka oyogera iki naye tonnabuuza ebbaluwa tebagyadresingidde gwe Anthony kati lwaki Kyagulanyi aleka okugiwandiika erubaga ate agiwandiikire gwe w'ekirinda Mityana newankubadde gwe otwala abafaada mpolampola sitaani agenda baswaza yensonga lwaki n'ennamba y'endiga egenda ekendeera mu makanisa mu makereziya lwa bukumpanya na butali bunnaddiini nkuwa ekyokulabirako bafaadha bedda babajjanga ku kigo n'abantu ne bakaaba baneeri mutwalo ngera okukyusa abantu bakaaba nga tokyusa musoso tomukyusa naye ng'omusosodde oti alina okugenda naye bano nze mbwadde ekyokulabira gwe bayita faadha musuuzi oba katonda akyama oba akyali simanyi faadha musuuzi akyaliyo yaleka akulaakulanyiza naluza simanyi akyaliyo n'abalala bangi nnyo bafaadha bakoze emirimu egyo nze bwe mbatunula ennaku zino mbenkuunya Obuganda busaana abasajja bakulu musirise abaana ba Buganda abasaanyawo musirise abantu mambuka batta teri ayogera abasajja balinga Luwumu waggwaawo Luwumu yayogeranga ekigambo n'akyogera Museveni yamutta n'awayiriza Amini abasajja balwanga ow'abasodoksi yayogeranga ne bamutta kubanga batyanga ayogere omusajja Bishop ne Masaka amanya gagenze gobawo obutula mu masiki kasita Museveni yamanya buli muntu munnaddiini akyasobola okujja n'amugamba ekigambo oyaveewo ne babajjawo kati avuga nkalu oyo agamba mbu tukwetondera gwe tukwetondere gwe n'ezo galubindi ezokya holding ezo galubindi ezokya holding tukwetondere ng'osinkanya Lutabasirwa omutemu sitaani Museveni atta Bishop Kagwa yabagamba ekimala kimala oba munzita n'emyaka gyenkoledde eggwanga lini n'ensi erina okuti Kagwa ayogera ojja kiti oluwalira mwamutiisatiisa era mwakomekereza nga musudde kubanga yali ayogera Namirembe ani akyayogera Namirembe kiti oluwalira agezaako okwogera ne baga kiti oluwalira ne bamugjawo ne baleeta muganda wange ono Kazimba Mugalu alina kibeesi naye nga
kiri useless bemwagala abo nzate balinako obusungu basajja mu bannaddiini mwagaana okusabira nnyabo bwe baleeta wa ndoolo tasaba bwe batamusabira teyagenda mu ttaka oba nga omusabira badda bayibuli ekugamba tosaliranga muntu munno musango naye ekikutta obudde kijja bbuta ezo ganduula kezinaavaamu nkujjukiza embeera bwetaba nkatemanya waganduula lwe balitta wa famire yo lw'olimanya nti Museveni mubi lwe balitta omwana wo nga gwe munnaddiini omanya nti Museveni mubi gw'oyagala kuŋŋamba nti ekereziya tekimanyi nti Museveni yasse bafaada basinga obungi oba tewakimanyaako ne mu kigo kyerweza waaliyo faada nga Mbega abega obukatuliki mujagamba lwe yasimuusa empisa n'obannaddiini ssebo munnaddiini muntu nga nze sajja kusiwuuka mpisa tumuleke wano jjo tuga nti abaana muwerere abazadde omusosodo tetagenda kukola bintu bitakwatagana bwa Katonda tumuleke gw'olaba otula mu takisi driver n'avuga takisi n'etandika okubuuka mu bbanga ogenda mugamba owaayi kakkanya sipiidi oba sibanveemu tojja kuŋŋamba munnaddiini akyame antwale mu kuzikirira kubanga ndindiga ngende no endiga enoga eno sipiidi esusse nedda tosobola kunga nti ogenda kunvuga mu street kunvuga mu fuulirizo nga sobola kutunulako mu miraga nti wayinda kuno wajje batutwala nedda kubanga ne Yesu Kristo yagamba bw'ati waliwo abantu abajja bawerekereza amayinja omukyala yali neekolera gyange eyajja okusiga Yesu amafuta ag'omuwendo nga zze okulokoka era omugamba nti Yesu Kristo oyo omukyala ali mu kifo kikyamu tateekeddwa okusinziira ku mirimu gy'akola kubanga mwenzi mulwadde ba amayinja afe Yesu yabagamba kikafuuwe atakikolangako yaba akwata ejjinja alimwolekeze gw'ogamba Yesu ayitamu nti omukyala oyo malaaya Bwana Zuwa Anthony w'Emityana kiina Mityana gw'ogamba Bayibuli gy'osoma Yesu yalitamu nti omukyala oyo malaaya oba Yesu yali takimanyi nti abantu baali nabo baatambula nabo baali bakoze kukolwa bye bimu era bwe yagamba nti buli amanyi takikola nkakwata ejjinja n'alimukube mu Bayibuli mulimu olunyiriro lusoma nti baakwata ejjinja bamukuba nga lesoma zobaga nti mukuba amayinja batakikolanko mulimu olunyiriro lwega nti baakwata amayinja bamukuba tewali gw'oyagala kuŋŋamba obwazziwaabwe oyagala kusinga Yesu Kristo oyagala kusinga Katonda bwe tuba tuzze mu ssinzi oba tuga nti abooluganda musikangane emikono buli omu ayagalize munne emikisa nkiddamu bwe tuba tuli mu ssinzizo gwe kennyini ogamba nti abooluganda buli omu asika emukono gwa munne ayagalize mulirwana we emikisa era tuyisa emikono ne tubuuziŋŋanya lwaki otugamba tuwaanisiganye emikono buli omu ayagalize munne emirembe kati gwe nupu yakuwandiikidde oba ebbaluwa wagifunye oba tewagifunye olw'okuba olimu kali akajoozi akakyenvu munda era ndowooza bakuinstructings oyogere ekigambo ekyo yabadde ensobi ekkirizagaana tolina gw'ogenda kwetondesa naffe tetwagala apology kuba tetugyagala bw'oba waganye it's okay no problem tetukukaka gwe basabidde akkirira mu ttaka ne gwe batasabidde akkirira mu ttaka
bukyanga batandika kusabira bafu mufu kye yali akomyewo kungulu n'atambula fenna teyamanyi gye tulaga era singa Katonda ali musajja nnyo ng'ayagala buli afa akome agenda akomewo singa ensi yakyukadde nneeyisa naye akolaga buli omu buli muntu n'olunaku lw'olugenda todda beerayo abaamawaggali obuzimu bwolaba bujja bufuuwa empapula mu bbanga n'enfuufu abaamawaggali nga babagobyemu ate kati mumususse muddeeyo kati taata titukusaba twetondera ate naffe tetugenda kwetondera olw'ensonga enwa olinamu akajoozi ka kyenvu era ebigambo byogera bakajoozi ka kyenvu tubitegedde musumba muno yakugambye bannaaye ebbaluwa twagifunye kikeerezi ekyo kyekikuba omusumaali mu ssanduka ekiraga nti ebbaluwa zaawandiikiddwa kati gobadde ng'agamba nti ebbaluwa tezaawandiikiddwa abala tebaazifunye kikuleka luddawa mbuuza abamu ku basumba abakulira eddiini mu Uganda bannaye munaatusonyiwa ebbaluwa zazze kikeerezi kati gweoyagala kuŋŋamba be baawandiikidde abalala bwe baazifunye gweyo yeetaatuuse oli okugenda nti bakwetondere ate waliwo kigambo basomesa nnyo kye bayita facial expression kati nakyo njagala obbasomesa olwaleero nga kiva mu katambi kano kennyini katuddeyo wano mu kwogera kwono kansoke nkibasomese tugenda tandikira ku facial expression ne photographic interpretation kati otunulira omuntu w'amaaso emimwa ne face nga weefaana ng'ayogera kati waliwo kigambo kye bayita tone yengeri omuntu gy'afulumyamu ebigambo bye gy'abyogera abasinga obungi temukyegendereza nnyo omuntu bw'aba ng'ayogera enfulumya gy'afulumyamu ebigambo ekulaga omuntu ono musanyufu omuntu ono munyiivu omuntu ono anaatera okulwana omuntu ono anaatera okuwemula okusinziira ku ngeri gy'afulumyamu ekigambo ekyo tuyita tone abasinga obungi temukigoberera kati ekigambo omuntu olumugira omusajja ayogeza nnugu bayogeza arrogance no that's not arrogance that's what we call tone ekigambo gyakifulumyamu waliwo omuntu ayinza oga nti olinga ebyayi n'akuvuma ng'aseka waliwo akuma ekigambo n'akifuma nga kikalu oyo byebintu byenjagala museke muli omwami ono ng'ayogera kyokka olwaleero ssentebe w'abasumba mu ekereziya katolika era nga musumba w'essaza lya Kinda Mityana Anthony Ziwa agamba nti bo tebafuna bbaluwa ebayita ku mikolo gino njogera wano mu maaso ga kamera zammwe n'okutuusa olwaleero nze n'ebbaluwa empita beeyogera ku mukolo ogwo sinnagifuna ekintu kyennyini nakimanyira ku TV nga ndaba amawulire bano abasabye ni mu kifo ky'okubanenya bannabyabufuzi baba beetondera kwabadde kukomerera misumaali mu muti omukyamu kubanga ekyo tekyabadde kituufu n'akamu ate singa tukitunuulira kuba nabwe bakyogeza maanyi ffe tujjaga ntwogeza maanyi naye ndoza ate waali baddewo okutwetondera baali twetondedde kubanga ekyo ekyayogeddwa si kituufu kati okukomera omusumaali ogusemba njala saabalabizi wali omulala nga yayogera naye ndoza ate waali baddewo okutondedde Saabalabizi w'ekkanisa y'Abaseventh Day Dr. Moses Maka yavudde neyeetonda wabula n'ategeeza nti ebbaluwa emuyita yatuuka kikeerezi njagala okwetondera abanuupu nti tetwasobola kubeerayo nga kanisa ya Seventh Day Adventist ate nga twayitibwa era nga obubaka twabufuna naye ebbaluwa egenda okujja yajja siri mu ggwanga nga siriiwo ate yajja wabulayo ennaku bunaku olukuŋŋaana olwo lutuuke kati muwulira tones ebbiri engeri ebigambo gye biflowingamu nengeri facial expression y'omuntu engeri gyafulumyamu ebigambo ebyo yekuwa ekintu ekibeera ku mutima gw'omuntu ekigambo kinaakyogera
contest kimu akyogeredde kiki ekiddako biseera bisinga abantu abasinga obungi bw'osomanga omuntu omusomanga engeri gyayogeramu ebigambo bye engeri gyali yakitingamu engeri gyatambuzaamu amaaso ebintu bikuwamanga okutegeera nti omuntu agenda kutuusaako obulabe okitegedde bulungi nnyo kati kyenjagadde basomesaako olwaliro nti tooni y'omuntu olulimi lw'omuntu engeri gyalufumyamu ebigambo olumu bikaluba olumu bibeera bisobola bibeera nga njala mutegeera ekigambo kino nti omuntu bw'ayogera ebigambo ekigambo engeri gyakyogeddemu gye kifulumyemu obuzito bwakyo obunafu bwakyo obugonvu bwakyo ne sipiidi kwakyogeredde kugamba waliwo omuntu bw'olya ayogera ayina akasajja ku mutima ayina ennugu kati omuntu ayogera nga ayina ennugu mwawule omuntu ayogera nga musanyufu mwawule omuntu ayogera nga munakuwavu mwawule yawula abantu awo n'omuntu anaakutta enjogera yetebula ate abantu amu bwe bagenda okutta ayinza okutayogera nti agenda kukutta wawula ebikolwa movements z'akola zikumala bumanya okutegeera nti omuntu ono alina ekintu kyokula nti ebiseera ebisinga abantu abalina instinct z'okusoma abantu bawona nnyo okusinga atasobola kusoma atasobola kukozesa instincts ze nakusoma muntu oli bw'anunudde abantu abasinga obungi abasoma ebintu ebyo akufuna bwana manti ono agenda kukola kino ono ali bwekiti ono ali bwekiti n'amanyi kyagenda okuza kati mukulu Anthony Zuwa naffe tukugamba bwe tuti ebya Kayisaali bya Kayisaali ne bya Katonda bya Katonda bw'obanga gwe bya Katonda ate obifudde bya Kayisaali kibi nnyo kubanga munnaddiini asobira omubbi yasabira omutemu yasabira agenda okuwasa era yasabira n'oyo agenda okufuna omukisa era yasabira n'oyo agenda okubba yasabira naye agenda okutemula tosaliranga munda mu muntu munno musango kati gwe wasaze omusango ku lulwo naye nga n'omusango gw'omusalira Ekereziya oba eddiini ekulagira nti buli muntu nga mutonde Katonda gwe yatonda bw'abanga azze n'akusaba nti ayagala mumusabira toyawulanga mu byana na byana as simple as that toyawulanga mu byana na baana kubanga gyala kugamba abantu abajja okusaba mu mizikiti mu makanisa wa yonna buli omu abeera n'amazambi ge yakoze oba gaakoze ate kino kyandibadde kyakulabirako mwateekawo akasenge k'okwejjusizaamu mu Kereziya okwejjusa okwo omuntu abazze kwekuba mu mutima kwogerera Katonda we kino nakyo kola naye nyinza okuba saakikola mu butuufu naye nkoze ntya w'omugambira nti kiwakoze kikyamu genda okole ebbisi naye wandibadde omuga nti oli mu kifo kikyamu tojja kwejjusa wassa omuntu wayenze wabbye wakoze kino genda naye bwajja mu kayumba ako okwejjusa gwe kennyini otuula bulungi nnyo n'oteekayo okutu nze kagwerege Sudaani mukasiime kye namukoze wiiki 2 naye kireka banaatera otugwamu naye omutima gunumiriza nkola kikyamu father nkoze ntya n'akubuuza okakasa ekigambo ekyo wakikoze tinakikoze gw'okusinziira ku bwa Katonda bw'olina mu mutima n'omuwa kikyagenda okukola naye kati gobanga bakuwandiikidde ebbaluwa ekusaba ojja osabira abantu oba ebbaluwa wagifunye oba tewagifunye n'osaba kwetonde nga tebayogedde ku linnya Anthony Zuwa oba temamenshonize nti Catholic Church teyazze wabula abange nti twawandikidde bannaddiini twawandikidde amadiini 7 naye tegasobodde kulabikako tebamenshonizeeko ddiini nti oba Busiraamu Katuliki Buprotestant no kati oyagala bakwetondere kuki era gwe ayagala okwetondera kati okwejjusa mu Kereziya kuwejjusizaamu abantu obejjusiza ku ki nga n'ekintu ekitono ennyo
ekyaga ekyoteddeko omuntu akwetondere ekyebaluwa kati omuntu azze okwejjusa nga gwoli wogenda omwejjusa agize kwejjusa nga gwoli mu kabokisi ogenda mugamba ki kumaliddeko ebiseera bingi nekibadde kikulu nnyo ensewolire bannaddiini be tulina Museveni bajje ku bwa Katonda kyewakoze gwe ng'omuntu kinyise bangi emitima kuyinza okuza nti wakikoze okulaga nti kirina bangi bekyanyisa emitima era gyagenze kirina bangi bekyanyisa emitima era bagenze kirina bangi bekyanyisa emitima era abayinza okuga nti naye ekkanisa eno ennaku zino ekolera ani kale butyo nze ngenda kusaba Mukama Katonda wonna waali asse emikono gye ku bannaddiini abali mu Uganda kubanga mu kaseera tusinga obbeetwagira ate bandibanga batugjeeko emikono Mukama Katonda wonna wooli nkusaba osse emikono gyo ku bannaddiini bonna bali mu Uganda ekibi ekyabambala kibaamukeko batandika okuweereza nga bwe baakuba ebirayiro nga bwe watuga nti ebya Kayisaali bya Kayisaali n'ebya Katonda bya Katonda buli muntu yeetaaga okusabirwa yenna asabirwe mu mbeera yonna mwajjidde bwe twandisuubidde nti bakitaffe mu Katonda kibandibadde bakola ate basosodde n'okufuuka eri abakambwe abantu abamu Mukama nange sinza atuukiridde mu byenjogera ne mu byenkola naye essaawa enfu at least mu nnaku ebeeramu n'essaawa entuufu eddakiika entuufu n'obusekende obutuufu so si kufiira ddala bbanga lyonna Mukama basseeko ekitiibwa basseeko omukisa gwo bazuukuke bave mu kuwambibwa sitaani kwe bateekamu kubanga eggwanga lyolekedde akaseera akazibu ku lwa Katonda n'ensi yange tusinkane ku lunaku lwokusatu Mukama n'aba asasiimye ku saa zijja kuba 2 ez'akawungeezi akatambi kawedde Mukama bankuumire Merry Christmas and Happy New Year temunywa ne muvuga ate temulya ne muyitawo kubanga mulina okulya enkya mpaka eyaba obulamu bw'anaaba bajjuludde Mukama bankuumire tusabirangane kubanga ensi si nnyangu tuyitako buyisa ko wayagiviira tuli mu kabokka mweraba